Aye kapa nze nakomye okolanga gamba ati kapa agwawo naye abantu kama kapa agenda atya era lwaki ye kapa yali asoba nnyo era kikola nkola ya rubber style era kikola nkola etya na kapa kakati kapa oyo era nebaziza nnyo muganda wange yanzijukiza erinnya lya kapa lyabadde likyatawaanya nga nzijukirako lya Abdukarim naye kapa ye Abdukarim Mande Kiweewa imanya original. Yes. Nali simanyi nti bamuzaala Kalungu eyo naye waliwo operation emu gitwamugjayo Kalungu eyo awo era kyovudde olaba nti nabadde nkuwaanira kati Brigadier General John Kasayya nti yalina eri intelligence gye baali bayita hybrid kuba hybrid yali yakika kyagulu intelligence ye kubanga omubbi okwata omubbi aliko hybrid level nawe olina okuba nga okozeseza hybrid intelligence naye kapa yagenda kapa yatukola obuntu bungi nnyo yali mukugu kati one time waliwo mukama waffe mukama waffe oyo twatudde naye ku lutalo bali bamuyita Captain Godfrey Gaira kati Gaira oyo yali asula eyo Mutundwe abakulukulu balimu ebiseera ebyo nga kakutatatabuka kutoa order watete kwa barracks nga ali mu nnyumba ye Mutundwe bangalo ye namukyala we abaana beeyo abakyala kati biseera tunonya kapa bubi nnyo kati yaddangayo n'alya lunch ku ssaawa 7 ani Gaira newaka kati sewo kapa ye yasookayo abagaira ng'ayambadde kanzu y'ekisiraamu enjeru ataddeko n'entalabuusa ataddeko n'obugalubindi abe n'ekisa okkulaba kale n'ayingira n'atuula ng'omugenyi ne kyayi ne bamuwa ng'alinda omukulu mbadde njagala kumukulu bikintene naye obudde bungenzeeko natula kasaawa n'awandiika n'agamba kamuwandiikire kanooti wano munaakamuwa nze kapa Kiweewa biki mbadde wana nti waŋŋamba onjagala nti mbadde nkulinzeeko wera obadde ogenda kunsanga mu ddiiro olowooza lanki yagirya mubbi onanjoga ati atumayo omusirikale ava ku lutalo aba mukambwe nagamba kiki kapa abadde wano nti ng'akola ki ng'anyoka kyayi kati akokubiri kapa ke yatukola kapa oyo nga tumukwata tumala mukwata nga tucommunicatingira mukama waffe gundi oyo Major Kasayija by then he was major naye kati Brigadier General kati mugamba wange kapa tumulina te mumugunia vizuri kesho nimukute huko pale kuve kale kapa nga tumuteka mu Gusenge ofisi yaffe yali yakalina tumuteka mu kalina walaga box kana kanene agajiramu zi bomb gaba gu box gunene ddala nga bagutusuliseeko tubisobola okubeeramu n'abantu 10 kati kapa yingira mu box ogwo bwa n'omubika kati nga omulinzi abeera okwo waggulu ku box nga ne ruumu ekola ki eggalibwawo ng'esibwawo nga wabweru nawo ku mulyango omukoli wansi jjukira yonna basirikale buli kimu tolina wakuyita obudde bukya kapa iko wapi kuba te kapa iko kafande kagula mulinzi yali yebase kuli ne kabuuti ku guki okugenda okuvulungula ekiboxing nga kapa mwali nga kapa tali ng'ayiseewa nakugamba nti okumanya bagamba mbwe eyabuliddwako ekikyoyinza okunoonyeza ente mutula naye yaleka afuseemu omusulo naye waliwo munaffe wali bamuyita Lieutenant Benon Nwagaba nakwata akati nakugira tabanga ali muno musulo oba ali muno musulo muno kakati oli mukama waffe twali tumanyi nti kye bagenda tukola kolwo ndaba yatunulira bwata msijari huyo nimemjua huyo nagenda tuba tuli awo ng'atuyita nga tugamukwate emmotoka eri
ntiye mutekemu amafuta ntiye mugende Masaka ntiye muvuge mugende Masaka ntiye musulemu yo mulobe roji je musulamu ntiye enchama mukere ntiye munkubire kusimu ngatuye ne Masaka ekera ko machato akera gatugenda ku posta jukire bisere besimu zali za urutu ngatujikuba ngatugamba ntiye muje mukomeewo ntiye naye ntiye Kapa mujja kumusanga mumulete kufe turamusanga tutya mwe muvuge maruka nga mujja ngati tuvuga maruka olaba nga wakava mu Nyendo between Nyendo and Rukaya Galu akasajja akayimiridde kali musati ya mikono miwanvu tekakubye ekikalu nga kalina ne battery ziden basi bange radio ku battery nakie kati nga kalina ne radio motoka nga kayimiriza kakati nze nali nvuga ngali munange bamita John Bukuba bambi yafa mukama mumoze mirembe namala John ni nsima ne gatulimba satu sho Kapa nga ayimirize motoka chakemoro kajituvuga yenyini ya DM ya jimanyi nga tusiba maloka ngagamba motu sake Kampala ntiye nina manno busente butonto ntiye tujjo tofaayo nina battery yange jiteka otwamulaga nga omutima gutukuba lugamba nga tugamba osajja ono alabika bategeraganye nani n'afande ndowooza nga sikaka boot bi nga tekayo battery nga janga gula nga atula bulungi nga tuvuga olwatula moloka ngenda okutula nti kalabi gondi driving mirror nga ndaba lwatuka nga yebaka waliwo twayimirira ntugula kasooli ne gonja nalya namala ne yebaka kati nga tugenda yagalanga nnyo sigala Rex banange batunafuna ku Rex tugenda ate omu ku bannaffe gwe twalina oyo John Bukuba yali takolagana na sigala nga tuvuga moto kai olwono jidu kasagala na kuyimirira wantu walala wonna banange omanyi nti Kapa yazuukuka nga bamaze n'okutugolerawo gate tuyingidde tuti oli naye alinga oba yali yamulinze tugenda tuka tutuyingira tu compound lwasukijira ngono mwana amulemba kanti we iko chini ya ulinzi nga noli ava wali mukalina akabwata ku radio call ali ku radio call n'ebisumuluzo byagenda kufuluma nejenti afundi Kapa ndiyo yi amayibo yajate ya papa ngalingo be yategedde namwita gwembuzi moranga walero zansinga amagezi kale mumurete kwangu naddamu mu office ani nyago katulatuka mu office omanchi yasoko tugamba banange ono temudanga yone mumuwe omune gwa sigala ya dog temuwa sigala kirabika ndowooza eddogoli lyali muki sigala kati ate Kapa bwe twamukwatanga nga oli alina engeri gy'amuyisaamu ng'amwagalamu ama information era emmere yenge eva bweru ambuuza onooli aki mukaba we njagala matooke nankoko ne lumonde nga gye bajja omuwa ne soda we njagala sigala nga mugulira paketi ya Rex ne layita kati kumbe buli lwanyonga sigala oyo ng'atoloka nga temuddayo mumwaki sigala awulira naye era teyamutwala ku police awulira yamutwala yamufuula ate staff informa n'alyoka awaayo banne Kapa Kapa yali ateredde bamutira obwayisa abapoliisi abantirobale yali asudde n'omwana ku dduuka lya mukyala we ngabivuddemu abantirobale abo sijja boogera mannya era bibimu ku byabagobya ne mu antirobale eyo kati embozi ya Kapa kati Kapa ate Sobi etoyenza nawe kumugeza ku Kapa nawe Sobi yali mubbi wa nkoko nawe totubuulira oyo Sobi omulaba mumutya Sobi oyo nakine Sobi yali feke nyunga mwana mutukufe olira Sobi yatandikira mu taxi ngavudde ewaabwe Masaka
kati ngeri gye wala wekondeko n'agenda bamuntu ekikono bamusibye eruzire eyo olira n'alyoka ava ebyasobbi nabyo tuli binyumya olulala kubanga ate sobbi waawano oli gwembozi gyenkunyumiza era eri myaka gya 89 yakapa gya 89 9 so kapa watu bane wabawaayo yes ne bagenda nga bapikinga mpolampola naye before that yali akoze gwenga akoze zirobale ng'alina banne kati yali yatendeka y'abaana abo waliwo one time ebwayisa okulwenabweru awo kuliraana waliwo n'omukyalo omwo mu Mbejja ndowooza bambi yafa waliwo mutabani we Tiifu ne mwanyina Mayi kutumidde kaja ati kati information tulina ngeri gye twagifuna nga gate eri yali eriranyeewo nga bolaba gate nga bagizimbako ekisenge bwekiti ne side eno nga kuliko ekisenge bwekiti kati nga bategese bagenda kujja babbe ebikinaffe eno ne tuplaninga mukama waffe n'atudesigningira bwe tugenda okukola ki okuba kapa kakati nga tugenda kiro sawa nga 3 twalina emmotoka 2 Land Rover ane tujja tuyimiriramu ebwayisa awo abala baagala kufuuyisa biki nga bw'obimanyi eby'abasirikale kati nzibe ngenda okuva gye nali ngenza okufuuyisa ng'emmotoka zindese bagenzi nengamba kasita manyiwo ali kantambule bantambula ngenda okula amasasi ngenda okula ne gurunedi ningamba ngenda okula endulu kakati ganyokera mutambule ola nalina pisto kasita Korea ngakateeka mu nsawo ya jini bitubanga tugenda mu operation mayida twayambalanga bagwear kali ngero kulengera nga ningira omusajja omuwanvu ajja dduka nga bajjawenyeramu bwadduka nga bakuba endulu wala nengoma y'omuntu akuba endulu ez'ekitengo ng'omutima gwe nengamba obu yalabika ye kakati banse ngenda okulaba nga ye Toolo egali bamuyita Toolo Kabanda kati nenkwata mu nsawo nga nkute mu nsawo mukiki nsembera walimbu njagala gyomuteeka mulundi kati nani musembera nti musajja mutawana yasikayo bastola najuntuluza mbwa nawe tulute nenevula nti nalyoka adduka kakati wagenda ati nenkyuka mutula nti ngenda okulaba akyama waliwo ekizimbe ky'edduuka naye nga kigale kati wakyama waliwo n'olukuubo nange nengoberera banno bali bagenze bo kakati bwengoberera bwe nti maze okuweta ensonda bw'aba weta ensonda ey'okubiri nanengera bwanengera naye nengira napesasi negenda likuba ensonda y'ekisenge n'omusanyu negunjikira nali ndowooza linkutte nadduka kati kumbe waliwo omwami yali anaaba ng'anaabira awo mutambalaala ng'ate LC chairman olaba bwadduka adduka atunudde eno gyakubye essasi oli n'amuyoola bamuyoola bagenda omusajja yali w'amaanyi ate luli lwali lusajja luwanvu bamuyoola ne bagwa ku ttaka bonna yali anaabira yali ayambaliriddewo ndagala kyenaddamu okulanulira sasi namuba sasi mu kisambi maama nyobo omusajja agakaaba n'asituka bw'abadduka naye nemuweereza kumbe eri mukutte wano mu lukokola nemuweereza eddala nerimuyita mu kisambi n'adduka n'ayita mayuni kakati watuuka oluguudo ebiseera ebyo waliwo zino zibeya patrol eza poliisi ne LDU ne bamukwata kakati bamukwata ii nali mbivuddeko ngamba kati ndi oli gwe bakuba essasi mu kisambi nga siibisobola abantu bakuŋŋaanye bayinza okumpitirawo ki nensobolola nentambula kati mantambula nga ndaba amasirikale aba LDU aba bali mu kitu kumbe waliwo yali yatulabye nga twezo nengamba kwe kyangu ti omusajja wuno omubbi bamukutte eno jangu kakati tugenda tuli abantu kumbe bali bannaffe baali bavuddeyo dda
nga babadduseko kapa amyansize atega yali esinga okwetagisa nga balowooza tukubye emmisi bagenda okujja batuse ku main nga babagamba nti abantu munammwe mumulese eri Amerikana n'ababbi baweta bakomawo bwe bagenda okukomawo gondi yezoba n'abapolisi ekyo n'amasasi mu bbanga temamutta namuteeka ku Land Rover nga tujja naye ng'abantu bamukubye kati jjukira essasi lyali limukutta eryange nga limukutte wano mu lukokola naye nga terimumenye eggumba neddala nga limuyiseemu no nga terimumenye eggumba nga bleedinga kati netumutwala kiwa mu lubiri kati mutuusa mu lubiri bagamba bayingize uyu ndani kati waliwo komando omu nagamba naye mmwe muyinza okuyingiza omuntu oyo mumusuze ne bannammwe mmwe ne bannemu ndeeri nammwe temusasira uyu is half dead kati waliwo omwana kama amusaasire yafa Sergeant Chewalyanga agamba kwa nini huyo wamwingize ndani huyo haya ntamalindi hapa kumbe ali anyweddemu ayoneka chupa ye yali odale jamaa olinga bamwe basa ku veranda nga fe tuyingira mu office awo tulindo obudde nga bugenze tulindo obudde buke tugende down nga usawa nga komya tugende okuyindani kapa banange n'obuko twali tumaze ennaku ndowooza nga 3 tetwebaka nebaka ku carpet awo wansi nalingalamidde ku carpet kumbe oli sergeant bwe yajja ng'amaze okutambula omanyi oddala sergeant aba atambula nnyo najja n'atuulako awo awaali oyo najja akola ki anywamu olaba bwagenda n'atandika okunaapinga jamaa namusituka namusikako emmundu amasasi mu mutwe atulya amasasi olaba ate ttala zaali zaaka mu ofiisi mwe nali olaba bwe nfukamira bwe nti mbuningize mu ddirisa amadirisa gaali galabira bulinga bwolaba agagange ngenda okuwulira ndowooza yalaba kisiikiriza aleeta akatwe n'ateekayo essasi lyange nenkwa wansi nendaba ebirawuli kumbe bweyakuba ono yaddako okuba eri ku quarter guard waliwo omulala Sergeant Shemi Buwembo yali yeebase mu kayumba ka quarter guard awanisa amagulu ati gamuyitamu nomubigere tugenda okulya bwayafuutuka n'omulinzi ne badduka kati waliwo yali yeebase mu kimoto abaali mu mmotoka ez'ebizibiti awo kati wali abava quarter guard ombu yayita oba cwi n'omulala bayita oli bwe yavaayo n'amubaka bwa nimemukamata ndio huyu kumbe quarter guard esigadde enjerero oli bwe yamansukira n'agenda n'amalayo n'emundu yaffe ogenda okugira nga akubye bannaffe ate tulina okusooka tubadduse mu ddwaliro naye wiiki eyo sirigyerabira buli mundu egenze baatugamba kona kulala bila kupatayo sira nawo wafungwa lazima eyo wiiki okuggwako okugenda okuddayo ewaka webakeko nga tumaze okumufuna ne mundu nga tumaze okugifuna owulira eyo ye yali gurupu yani yakapa kati waliyo ene gundi jojukira kapa gye yali akozeeko ololobale namwe ne muti abali mumunoonya ne mugamba bula kino kyakoze leero ku kino kyojjukira mu kapa nga mumunoonya lobale yino gye yali akozeeko namwe ne muti ne mugamba bula kituufu kapa ye era akozeyo mada yonna kapa mu fayiro ye mumunoonya ekikulu kya kapa kyenamanyako teyakola mada saate waliwo mada gye yakola ate yakola ku mada amalala mpozi yali joloba ne kapa muni wa kapera watoli yali mulala oyo naye tugenda munyumya olulala kuba naye alina olugero luwanvu naye kapa nekitole naginyumiza jjo so bategedde avaamu atya awo kekabadde kasigadde naye eri kitole yakantu keyakola keyatutiisa naginyumiza jjo wagibulidde yatutiisa nnyo kakati neyo n'endala zalinga zakubba motoka ekikulu kyeye omanyi omujaasi kapa yali mujaasi ebiseera ebisinga yadizaatinga ebiseera ebyo ng'odizaatinga balina okukunoonya
Okay, bakunoonyanga naye nga bw'obanga abaana bangi abaava mu nsiko ne baddayo eka nga baagala bo baali baagala lutalo gwe baddeyo bakola ebyabwe gye bali bangi abaddayo ne bakola ebyabwe kakati nga boddayo ogenze kuzeeyo bakadde bange baafa bonna ekibanyi kyaffe kiri eri nina okunoga emmwanyi nina okulabira musirikale naye kakati abalala abo abaabangalalanga abo ne batandika obubbi abo betwanoonyanga abo naye nga tuyinza kunoonya musirikale atalina mutawaana ne kati emmundu bazifunanga batya amundu nagambye nti twagenda okuyingira mu Kampala wano ng'emmundu ziringa ebijanjaalo emmundu mpitirivu owulira era ekyo ekisenyi kyonna ezo gete ensambi ewammwe emakindi eyo yonna ebisenyi twaziikulangayo mundu bomu biki so ekeza President Museveni afuna akaseera akazibu nnyo tereza maki gundi Kampala okusingira Museveni we yafunira akaseera akazibu engulu yonna mu West Nile mu Eastern mu Northern yonna nga balwana wane Kampala nga kijjobi ejjinjaawo nsasagge butayimbwa biki mbeera nga si nnungi naye lwokuba yali ebyaza byetegekedde ate is a good strategist kati kapa amalo fayiro ya kapa amalo okuggwa olwo mukyali mu service oli active olwo muvudde eri gye mwali mukola kimuwangalira muterezezza kati kamuzo teza Kampala City kabisa mwaddayo butereevu ate kati Kampala olinakkolawo kinga ate eri waliyo ebikwetaagisa nga olutalo terunaggwa twaddayo mukube mundu kabisa mu mwaka gw'97 ne batusindika ne balondayo ekibinja ne batusindika okugenda eggulu okuyimiriza olutalo lwa Kkonyi mu bbanga Museveni lyonna lyafugidde Uganda emyaka 20 emyaka 2 nga abadde alwana ntalo emyaka 2 ago 2 abadde alwana ntalo mu myaka ejo tewali wabeererawo kiseera nti tewali lutalo banti tewali kibiina kitulwanyisa then kakati bonayongerako entalo zino Sudan Congo ezo zibadde simanyi ADF simanyi biki nazo ziwe emyaka nga2 nga concentrating zeko olama mpaka kakati akyazirwana naye lwakuba nti entalo zikyaliwo naye lwakuba yaleeta strategy nagamba entalo zino kansigobe mu Uganda tuzirwanire bweru waki wa Uganda owulira Konnyi yavanga Sudan najjawa natutogoza nadduka naddayo nagamba kantu mumulumbe Sudan netumulumbe Sudan naddukayo nagende Congo nagamba ayingidde Congo nti kakati ye ali galamba nti ye ate ADF eriwa wansi eri mu Suduki Ituri nti ye oba Suduki veyo yonna kakati ekyo kirungi nti teri ADF kuddayo kaseese owa biki ebyo mu nsozi nti ye eri neno Konnyi teri kudda eno nti galamba kase galamba twamunyigiriza nadduka nagenda Ensala mu Central Africa nagamba mumulumbe yeeyo nayo owulira mubire ekitegeeza nti entalo lwazitransferring okuzijjawa nakugamba America togenda kugirwanisiza lutalo waayo gwe bw'ogigulako olutalo ng'eruleetewo ng'ejja ku kyalo nga mululwanirewo leka ebintu ebyo byonooneke n'abantu bwe bafa so si bantu be eyo papasi y'okuprotectinga ki abantu era ekyova olaba yagamba kakati oba mmwe Sudan muhabalinze abaduuyi bavenge bajje batutogoze olutalo katujje tululwanireeyo nammwe Congo muhabalinze abaduuyi ba ADF ndi nga bagala bajje bavenge bajje balwane bakuba abantu eno basale enyawuka basale abantu ebundi bujo basale abantu ekasese bagende Nyakasanga nti ekyo kirina okukolebwa tujja kululwanireeyo owulira okusobola okufuna atmosphere wano ekola ebirala
kyova olaba abantu baluddewo okumutegeera olwokubanga time ebadde entono ey'okubanyonyola n'okubasensitizinga. Emyaka 2 adde mu kulwana butereevu emyaka 2 plus nga teeza Uganda kabisa. Genda okinoonyerezeeko. Wakyali wakyajjonkera Uganda kyogamba nga wakijjonkera. Obadde otya baggwayo. Gwerindo ojja kulaba comments awo. Tifa bagala enkyukakyuka. Ndaba oli mutumala mazimanyi. Anedda. Sikulimba otumala bumanyi. Fotulaganga ffe nti nno. Bw'ogamba enkyukakyuka oba toyawudde. Ey'obukulembeze. Yes. Government eyalondebwa mu 2011 yali njawufu ku government eyalondebwa mu 2006. Awulira? Nenga omuntu y'omu. Naye nga government si y'emu. Era n'enkola ejja ekyuka n'abantu ne bakyuka. Kaakati government ya 2011 yalimu Mao. Yalimu Balamu. Kakati lwaki tolaba nkyukakyuke? Yes. Kyenkugamba kituufu. Era ne gavumenti eyo empya ejja kuba njawufu. Ate nga amazima gennyini nkulayirira. Ogenda kudda wano ng'owa bujulizi nga bannange omusajja yatugamba enkyukakyuka twakoze eki? Ate enkyukakyuka egenda kujjamu mmwe mavubuka. Nga Prime Minister muvubuka. Baabo batandise kati Balamu alina emyaka emeka? Balamu si muvubuka. Nedda. Njagala oddire Balamu omugeze ku Moses Ali. Moses Ali kirabika. Kati lwaki togamba nti Balamu muvubuka? Kyogamba Balamu takyasobola kudduka. Adduka ne si muvubuka. Omukuba ekigwo. Bamumpeemu. Bamukuweemu ddala Balamu. Nja mukusabira. Dekano kwogeza mababba ggwe. Nedda. Va ku byekigwo ngamba kafisti. Tuyingire ulingi. Oza kafo uli Balamu moyaya je kubira bwerera kaninda minyira kafutu. Sinagana abadde mbivulu nga muyiribi kyemanyiko muyiribi. Vale nnyo ekyo kitegeera. Mulimu okuyiriba nokola ki nozifunyamu yesi mulwanyi. Kakati nno njagala nkubuulire. Abo betubalira mu corporate class. Yeah? Abo bategeera nnyo ekigambo bulamu. Abo balina zikkaadi permanent coupons. Ez'omuzi gym ezo ziwoteri ezo nazo olaba batambuliramu. Teri woteri talimu gym. Era tewali lunaku lwayinza butakola fitness abo gwe tunulira batambulirako. Kyemwebazaako minisita abavubuka nti mweno campaign agezaako nnyo okusensitizinga abavubuka mmojonzi ez'enjawulo eyo. Ekyo kimponyeza nnyo kinzijjeko lulimi wano weebale kubanga okitege. Nanti nze oyo minisita kyali wange mukwano gwange. Ye minisita agezezzaako okulaba ng'ateeka ebintu omanyi mulemenga kutunuulira mibiri. Kakati nze ondaba nze wano ndi musajja muzeeyi naye nga omutima muvubuka n'omubiri muvubuka.